Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. We are humbled to be here. Protocol observed. My name is Nambuusi. With our team, I will not introduce them, but among us we have the chairperson, Mr. Sharitah'sSHOW. Then the rest are the members who have tried their level best to make sure that we have such a wonderful ceremony. We want to thank people who have managed to travel all the way from where you have come from. We want to thank whoever has touched his or her pocket to pick what he has gotten for this ceremony. Big or small, we count everything big. We are very, very happy. We shall not mention names, but God should bless you for us. Thank you and thank you so much. God bless you. Alinda bulizi buli akubuka namwetika omutima gyenjanyo nga mmanyi tiwempubukiramu teekwa genda mu myaka gye bagenderamu nkabula neekanze jjo nagiza okubala abalamu ng'afuuse musajja yennyini ayogera ensonga mu bantu lwaki seeyanza oyo gwe siba yadde empiira so siina security kyoba akuuma bajaasi neeyanziza mukama neeyanziza abalala bakuuma bukuuma nga ye ne baba agenda kunaaba ekiiko kyetooloola omundo omukulu alyoka anaabe so katonda lwakuvaamu abalala bagenda baleera bayinza kutuusiza neyanziza neyanziza Basebo ne bannyabo omukama mulungi ekiseera kyonna tusanise okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala kujja ku mukolo guno. Amannya agange bampita Kiza Margaret, ndi mukwano gwa Trevor ate nga ndi muganda we. Mr. Hadas there you are. We are the sisters and brothers of Trevor. I know you may not know about extended families, but in Africa, families are so extended and wide. So every time we can go in the town and we find somebody, boom, that is my sister. Boom, this one is my brother. Yeah, so since you have accepted to come into this family, we request and pray that you will bear with everything African families go through. Because whenever there is something, a wedding, sorrow and happiness, we are always together. And every time we call your wife to come and attend something, be ready to attend because our husbands are all there. At
attending your wedding. Now, putting everything aside, an African man provides for an African woman. Mazima. We don't share bills. So if my sister says I will not share bills, we have given her to you to look after her as she looks after you. And with God, everything will be okay. Anybody will fight you, and they come there already know. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Wanna kiss you, wanna kiss you, wanna kiss you, my baby. I'll be a soldier for you. I'm guessing the time comes. You should know I got, and you don't need to get me too. My sisters and brothers emabega wa cake nga mujja kubaho ku mabbali naye nga kifaananyi kisobole okulabika bulungi nga bano omugole omwami n'omukyalo Mr and Mrs Hadders. Tugenda kumala okuva ku satu tunolemu keke bagenda kuyimira bwe batuwona yes bagenda bwe batuwonera wewa abantu werekeddeko emabega wano my sisters and brothers emabega wa cake katono nnyo nga mujja kubaho ku mabbali naye nga kifaananyi kisobole okulabika bulungi nga bano omugole omwami n'omukyalo Mr and Mrs Hadders. Tugenda kumala okuva ku satu 3 2 1 0. Congratulations. It's time for cake. Ogenda kunyamba tribe ogenda kudda ku mukono guno jangu dda ku mukono guno mpola mpola. Yes, tunula bulungi waleno before. All right. Ngenda kusaba Metro ogenda kupere suwani eno. Ngenda kupere suwani eno ojipere. Katutuddewa. All right. Best man sigala n'ekyo kunywa tukatene nnyo. Ngenda kusaba sagala asikirize bantu baffe. Ngenda kusaba driver ng'omwana omuwala yabuulirirwa era akulidde wano mu Uganda. Omanyi okulidde wano mu Uganda kakati ogenda kukola kyonna senga ffe atudde wano kyeyakugamba kubanga waali mu ntebe akola atya alengera kakati mu bufu bwe bumu. Ngenda kusaba okole ekyo kyeyakubuulira naddala ng'ofunye omusajja omuzungu omuneetherland sagala omuliise okumuliisa you get kakati njagala okola ekyo kyennyini nnyini nange ngenda kukola kyasinga okwagala gwasinga omumanya kubanga singa omutege yes sisobola kugaana kale kola kyasinga okwagala. Kakwatibwa nnogo naawe ababa banaaza ekyogero laba ennerirezi bannange laba ennerirezi bannange. Pola ekyo Hadders kyasinga okwagala ekyo. Wow. Kabanga mutende amulaze nti laba ennerirezi. It's your turn, Mr. Hadders, now. It's your turn, Mr. Hadders. Now it's your turn. Oh my God. Joe, come Oh my God. Look at Mr. Hadders.
about how Netherlands are doing their things. Look at them. Lengera. Our Muganda takuba ekikondo. Aha, na mwana mu Netherlands. Wow. Lengera. Wendo kakati. Pola. Tugenda kabula bazadde. Alright. Mr. Hades, how we did in Uganda. And how we did in Uganda. Look at Mr. Hades. DJ Brazil. We wow. Kasera kano. Mr. Hades. Ali mukugabula ku bakadde bamusalira omukyala. Bonne waffe ekyenjawulo ekiriwo nti mukolo gwa kizungu guno. Okizungu tetulinawo ng'ate simanyi ki. Pola basobola okutuuka obulungi. Gye bagenda. Tubasiibula olwakadde Treva agenda batutwalira embeera yakafyu paka ate gye bagenda. Kale abazadde Treva bakusiibulire. Lira ebirabo mpolampola betuliko kaseera kabirabo abakulu balabo okuva mu amawanga ag'enjawulo balabadde nti basente mukolo gwa ssente mpolampola Mukwana tulaba ku Delta TV tukole mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda mu bulango obulanga tugamba nti obulango bwaffe abokutusibako banaffe aba City Bridals bali mu kuvuga simanyi ondaba weewu neyagadde sebo webale nnyo okumvuga mukwano webale omulimu omulungi gwokola wano emunyonyo kale dia era nga tugamba nti bwetukomawo mu bulango tugenda kuba nga tukutuusako omukolo gwaffe ogwokubiri obula tulabira City Bridals wali nnyo wali eri ku California Plaza Sharita's Bridal World eri ku Nkrumah Road ate ne Malakai Ecology bwetukomawo tugenda kuba nga tukutuusako omukolo guli ogw'omukyala Adrian ne Robert Ibanda Igorora enyuma okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza.